Kato Robert Kawuki y'omu ku bazannyi abasoba mu 40 abali mu nkambi ya ttiimu y'ekika ky'Enkima eri mu kwetegekera okuggulawo empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno. Ono nga muyizi ku St. Lawrence University agamba awulira essanyu okwa mu ttiimu y'Enkima ey'omwaka guno. Kawuki agamba wakulwana okulaba ng'ayamba ekika ky'Enkima okusitukira mu mpaka z'omwaka guno. Tugenda kukola ekinene nnyo okulaba nga tutuukako wala kweno sizoni obitandika ku Lwomukaaga tugakolera ddala n'amaanyi era tusuubira wiini. Enkima eri mu kutendekebwa okwakassa mmeeme mu kisaawe eky'omu Lubiri e Mengo era Kafeero Vincent omutendesi w'ekika kino musanyufu olw'abazannyi abayongera okujjumbira okutendekebwa mu bungi. Tufunye bamusaayi muto bangi naye nga mu budde obweyongerako mu nnaku eziddako tusuubira okufuna n'abalina obumanyirivu obuneneko okusobola okwongera okugumya ttiimu. Ono agamba wakuwa abazannyi bano obukodyo obw'enjawulo okulaba ng'ekika kino kyolesa omutindo omulungi omwaka guno. Omulundi guno kye tulina ekyenjawulo nti twagala okufuna abasambi baffe ab'Enkima abalina obumanyirivu obumala naddala mu mitendera gy'okuvuganya gino tulabire ddala nga tuluno ttiimu yaffe esobolera ddala okuyitawo ku mitendera gyonna. Ekika ky'Enkima kyasemba okuwangula empaka zino mu mwaka gwa 2018 wabula ng'omwaka oguwedde kyawandukira ku luzannya olusooka. Fena tukkaanya tiwabaddewo okugenda maaso okuva twatandika kaweefube okuzza obujja ekikopo kino tulaba nti tukoze bulungi naye obulungi buno tebugenda kukoma mu bigambo. Obulungi buno buteekeddwa okujja mu bikolwa nga twejja mu bungi mu kisaawe ewankulukuku okuwagira enteekateeka eno. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akubiriza abantu ba Ssaabasajja okweyiwa mu kisaawe ekya Mutesa II Memorial Stadium ewankulukuku ku Lwomukaaga okubugiriza nnyinimu era n'asaba n'abazannyi okwolesa omutindo omulungi nga baggulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda. Njagala okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna gye muli mu bika byaffe eby'enjawulo nga bwe ntera okubakubiriza nti tobuuliza kanti Enkima baagikubye mmeka oba Enkima yakubye mmeka. Ebika byonna muveeyo n'amaanyi gaffe gonna okuviira ddala ku bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya ku mitendera gy'Obwakabaka bwaffe Kabaka Katonda nga bwe yabusengeka okutuukira ddala wansi. Mujje mu bungi tubugirize Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka ng'aggulawo empaka ez'omulundi guno. Enkima egenda kuggulawo n'engabi ensamba ku Lwomukaaga luno mu kisaawe ekya Mutesa II Memorial Stadium ewankulukuku era Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggulawo empaka zino. Weewaawo tukyali mu operation ya